wadde nga Ssaabaminisita w'eggwanga lino mu ssabbiiti ewedde yatongozza omulimu gw'okutandika okukola oluguudo oluva e Masaka okutuuka ku nsalo eya Uganda ne Tanzania e Mutukula, ate ebimotoka ebyatwaliddwa okutandika ku mulimu guno byazziddwayo, ekitadde ku bunkenke abakulembeze n'abatuuze mu disitulikiti eyo Kyotera. Musasi waffe Mike Zizinga katuwa ebikira ku bino. Omubaka w'essaza ly'Ekyotera mu Paalamenti John Paul Kwago Mpalanyi n'abakulembeze abalala mu Kyotera District bano be balaze okutya oluvannyuma lwa Ssaabaminisita w'eggwanga lino Honorable Nabbanja Musafiri ne Minisita w'ebyenguudo okujja okutongoza ekkubo lino eriva e Masaka okutuuka e Mutukula okutandika okukolebwa, wabula ba Contractor ebimotoka byabwe bamaze ne babizingako ne babizzaayo, ekireese okweraliikiriza bakulembeze. Contractor yabadde ku ground, emmotoka ne zibeera ku ground ne bategeeza nti omulimu genda kutandikirawo, naye ate emmotoka z'abagoberedde abakulu ku lunaku ate olwokuna oluvannyuma lw'okukola launch ku lwokusatu. So ebyo byonna bitunduza emmeeme y'abantu baffe, naye ng'omubaka w'ekitundu kino buvunaanyizibwa bwange okugoberera ensonga zino. Mbakakasa nti kituwadde okutya kunene, era nfuna amasimu mangi abantu b'Ekyotera naddala abaasanyuka ennyo ne bakubira Prime Minister engalo olw'okulaba nga buli kimu ku lunaku lwokusatu kyali ku ground, ng'era tukakasiddwa nti omulimu kye baayita forward maintenance gugenda kutandika. Ekyabeeraliikiriza naffe abakulembeze kyatweraliikiriza, kubanga ate emmotoka zonna ebintu byonna nga byabadde bizze ate byazzeeyo, Contractor yazzeeyo ate nga tewaliwo kuwuliziganya kwonna nti omulimu gyennyini ekigenda okukolebwa mu phases nga bwe bazitugambye gigenda kutandika ddi. So kitunduzaamu abantu baffe emmeeme, naye mbasuubiza nti tujja kumanya ekigenda mu maaso. Omubaka Mpalanyi agamba nti ensimbi ze baayisa ez'okukola oluguudo luno kyabakubye enkiku okulaba nga ate zizze zikeculwa, ekiyinza okuleeta omulimu guno obutaggwa mu budde. Twayisa obuwumbi 691 ne miliyoni 608 nga ssente ezo ze za pulojekiti yonna ey'awamu okukola kilomita 126 omuli Kyotera Mutukula kilomita 95, e Masaka Villa Maria kilomita 11. Ffenna Paalamenti ey'awamu twakkiriza nti ssente ezo zikole kuba kyali kigwanidde okusinziira ku mbeera y'ekkubo lino. Naye ate ku lunaku lwokusatu Prime Minister bwe yabadde azze ne ttiimu yonna okuva e Kampala n'ab'ekitongole ekya UNRA, ekiwandiiko ekyo ekiraga contract yasayiningiddwa ne Contractor abasiko kyalaze nti ssente eza contract ate wansi n'obuwumbi 51 kubanga contract yazze ng'eriko obuwumbi 629 nga kireekawo enjawulo ya buwumbi 51. So nno mu ekyo ffe ng'abantu b'Ekyotera abayita mu bulumi lw'embeera y'ekkubo eno tulinamu okutya ekiyinza okuleeta ekizibu mu pulojekiti eno gye tulinamu essuubi eddene, oba Contractor okulemererwa oba obutasobola kukola deliverables nga bwe ziri mu ndagaano eyaweebwa. Obubiriza abo bekikwatako naddala Madam Executive Director owa UNRA okunnyonnyola eggwanga n'okunnyonnyola naffe tusobole okunnyonnyola bannakyotera. Minisita w'ebyenguudo mu ggwanga General Edward Katumba Wamala bwe baali batongoza oluguudo luno yagumya bannakyotera abaali batandise okuwanvuya ku maloboozi nti oba oliawo ebyuma bino babasibye kiwaani byandiddayo, n'abategeeza nti bigenda kubeera bikola eddala omulimu. Buli ku makya nze ntera nnyo okuwuliza CBS, naye tewali lunaku bantu b'Ekyotera batakubye essimu ku CBS ku luguudo luno. Njagala bakakasa bakontrakita ebyuma bino tebagenda bijjawo, kuba waliwo abagenda nti osanga babireese batulageko ate bikole ki. Era oluva wano olumala bajja kusooka okukola kye twayita forward maintenance, basobole okukola okuzibaziba ebinnya ebyo ebibi musobole okutambula ng'ate nabo bwe bakola. Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri yatongoza ekkubo lino eriva e Masaka okudda e Mutukula okutandika okukolebwa, wabula nga ne gye buli eno kati ssabbiiti egenda kuweera nnamba tewali mulimu gwonna gwali gukoleddwa. Oluguudo okuva Masaka Kyotera Mutukula lutandike lukolebwe from God and my country. Olwa CBS FM Emmanduso, Radio Avubuka ab'omulembe Omutebi, Mike Zizinga, Ekyotera. Abike Media Promotions.